okusinza ku lugendo lwo mu kisawo ky'okuyimba ne katimba n'ebirala byonna by'okoledde Uganda. How would you want Ugandans to appreciate you or remember you one day? How do I want them to remember me one day? Butya wandegadde bakujjukire. Batya. Okusinzira ku by'okoledde ensi yo, by'okoledde ekisawo ky'okuyimba, by'okoledde katemba. Nti nga bw'obeera wano nga nti omuntu oyo tumujjukirako kino. Gweyagala kujjukirako kino. Mazi mbasiriiwo. Katonda nga wana balungamya. Naye nandyagadde nnyo nange ogenda ku National Theatre. One day. Nga sinnagenda wala kansooke ntuuse okwemulugunya kwange eri obwakabaka mwenvu bwa Buganda. Siringa weebuula Buganda, siringa kakkanya Buganda, siringa alabisa Buganda, siringa blackmailinga Buganda, era siringa azoleya Buganda. Naye bwaddene likwatwamu nannyini lyo, ate era nnyini mufu yakwata awawunya. Sebo w'ekitiibwa Katikkiro nina ennyiike, nina obulumi, nina ennaku nnyingi nnyo olw'enfa ya mwannyinaffe Evelyn Lagu. Sebo w'ekitiibwa Katikkiro, Evelyn Lagu ye muyimbi akyasinze okufa ng'alina obulumi bungi nnyo, ng'alina ennaku nnyingi nnyo, ng'alina obuswavu bungi nnyo. Evelyn Lagu okuva lwe yalwala mu mwaka gwa 2019 aleebeese, asiikinye. Abantu abamu ne batuuka n'okumukazaako erinnya nti masiikini. Waliwo ebbaala mu bitundu by'e Makindi, nnyiniyo sigenda mwatuukiriza linnya, n'ebbaala sigenda gyatuukiriza linnya. Evelyn Lagu yayitirawo okuyimba nga tebamulanze, teyali ku puroguramu, naye olw'okuba kimaama kyali kinoonyayo ssente za mpeke n'ekyokuliisa omwana waakyo nakyo kyennyini okulya, nnyini bbaala yakigobaganya. N'akigamba ekikulu naawe osabiriza nnyo bakasitoma, tojja kuyimba, ze saagala basabiriza bakasitoma bange, genda. Evelyn Lagu n'avaawo n'obuyinika obungi ennyo n'agamba naye obulwadde buno nga bwanzigira, nga nfuuse ekyokuswala, nga nfuuse ekyokuweebuulwa, nga nfuuse ekyokulinnyirirwa. Evelyn Lagu ng'asobola okukubira omuntu essimu naddala ab'emmemme ennafu, ng'oli takwata nti haalo, wabula ng'abuuza mutawaana ki, kubanga akimanyi nti Evelyn Lagu buli lwakuba essimu aba amugamba olinayo ku kasente nsobola okugula eddagala. Evelyn Lagu buli wiiki abadde akozesa eddagala lya $500. Kimaama olw'okukiraba nti kisusse okuweebuulwa, kimaama olw'okukiraba nti abantu batandise okukyenyiwa, ne kisalawo kisondeyo ku busente ne banne baakyo Abazubairi family bategekeyo ekivvulu Eva afuneyo ku kasente basitookinge ku ddagala oba bateeke ku kasente ku akawunti akawera. Eva awona okubeera nga masiikiini, Eva awona okuleebeeta. Obusente bwe baayinawo obutono baabugatta ne bagenda ne basasula ekizimbe kya Muganzirwazza ekiddukanyizibwa obwakabaka bwa Buganda, oba ekimu ku bireeta ssente mu bwakabaka bwa Buganda. Eva ekifo ekyo teyakisabira bwereere, baasasulayo kokka dipositi, naye ne balowooza nti bajja bakkiriza okukola, then kabalansi banaakasasula nga bamaze okukola. Bwe kitaba ekyo banaanoonyayo ssente ng'ekivvulu tekinnatuuka, basasule ssente z'abasajja bagenda okugenda mu kivvulu nga bamaze okubasasula. Munnange ekitaasoboka, babbosa Sserunkuma kye bava bagamba tusabe abakulu batukkirize tukole ekivvulu, essente ezinaavaamu tusooke tusasule ebbanja, oba bo bennyini basindika abantu baabwe ku mulyango be baba basooka okusolooza nga waliwo essuubi nti wajja kufunikawo akasente mu charity concert eyo zirabirire Eva obulamu bwe obusigadde. Eva awona okubeera masiikiini, Eva awona okubeera omuswavu, naye ate kyannaku nnyo wallahi ekivvulu baakiyimiriza. Obwakabaka bwa Buganda oba management eya Muganzirwazza yalemesa ekivvulu ekyo okubaawo, naye ng'ate ekivvulu ekyo Eva yali tayagala kigulamu mmotoka, yali tayagala kirinnyamu nnyonyi, yali tayagala kikola mu faamu, yali tayagala kikola mu byakwejalabya, naye yali anoonyamu bulamu. Kubanga buli muntu ategeka ekivvulu oba buli muntu agula eddagala obeera onoonya bulamu, omugaso gw'eddagala kuwa bulamu. Naye ate bannaffe ne balemesa ekivvulu kya mwannyinaffe okubeerawo nga n'ensonga gye bawa nti tannawaayo balansi waabwe, naye nga teweerabira nti gwe balemesa okukola ekivvulu ekyo
tanoonya malala, tanoonya bya bugagga, wabula anoonya bulamu. Ate nga mwana wa Buganda ng'amannya ge yenna Kabira, eyeddira Ffumbe muzzukulu wa Walusimbi. Naye omwana eyeddira Ffumbe baamulemesa okukola ekivvulu asobole okutaasa obulamu. Kyokka ng'ate ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti Ssaabasajja Kabaka atwetaaga tuli balamu. Naye ono yazze okunoonya obulamu ng'era yasasuddeko ne ka deposit ke mutaamuddiza, ng'era yabadde wiiringi okubalekera omulyango mwe musooke musolooze mufuneko balansi wammwe. Mwagaana, sigaana ekifo kya kusasulira, naye ubuntu. Ak'obuntu kintu kikulu nnyo. Ne bw'oba ng'olina restaurant ng'emmere otunda ntunde, naye ne wajjawo omuyala ennyo omwana wa street, weefirize essowaani emu owa omwana oyo. Ak'obuntu. Management ya Buganda oba Obwakabaka bwa Buganda abaddukanya ebitongole bya Buganda, ak'obuntu naddala ku baana ba Buganda. Kubanga Buganda si nsalo zokka, Buganda si miti gyokka, Buganda si ttaka lyokka, wabula Buganda etwaliramu n'abantu ba Buganda. Naye muzzukulu wa Walusimbi eyeddira Ffumbe mu buyinike mwe mwamulabamu nga yenna afaanana bubi, nga yenna asiiwuse, nga yenna akoze. Wallahi ne mulemu mukwatirwa ekisa akolerekaawo ekivvulu asobole okufuna empeke. Tekyali kya bwereere, yali abasasudde ekifo nga bawaddeko deposit ate temwamumuddiza, ng'era mwetegefu okusooka okubateera omulyango mwe musolooze, naye ate mwamulemesa okusolooza. Eva n'asigala mu bwamasiikini, Eva n'asigala mu buyinike, Eva n'asigala mu nnaku, Eva n'asigala nga mu kusabiriza paka wa Afudde. Eva n'akkubiranga omuntu essimu oli n'amubuuza mutawaana ki. Eva n'atuuka okugenda nga wammanta ku buvuluvulu ku bubaala bw'abantu asobole okuyimba nga tebamusasudde era nga tebamulanze, naye gwe omulabye omukwatirwa ekisa omukasukireyo kakinusu, omuweerezeyo eky'ebitaano, omuweerezeyo nusu 100 asobole okugenda okugula empeke n'okufuna ekyokulya wakati n'omwana wa amujjanjaba, kubanga twaligambye ti omwana wa Eva muntu mukulu lwaki tagera n'akola. Naye munnange maama we yali mulekedde ani? Ani yali kokodde nga maama we? Ani yali mulabye ng'ebuziizi? Mu bufunze Eva mu kunoonyanga ekyokulya yanoonyanga ekikye n'eky'omwana we, bweppo n'empeke. Naye Eva yali asobola okuwona obwamasiikini senga Obwakabaka bwa Buganda mwakkiriza ekivvulu ekyo ne kibaawo, n'asoloozaawo kyasoloozaayo. Naye omunaku Omuganda agamba ti ak'omunaku ke kazikiza ettala. Eva yali akubisizza bbaana, Eva yali akubisizza ebipande. Kya mukisa mulungi nti waliwo radio ezimu ez'ekisa ezaamuwa obulango, waliwo TV ezimu ez'ekisa n'ezitali ate za Baganda ezaamuwa obulango, naye Obwakabaka bwe obwa Buganda ne bumumma ekifo asobole okugyamu akasente k'empeke. Ng'ekivvulu ekyo teyakikola nti aggyemu agule zichaini, agule zigomesa, agule zibikini, agule zisiiti, agule emiwalume, agule zimadaraka. No, mpeke specifically. Obwakabaka bwe bwennyini ne bumulemesa. Kale yo teyalibadde nnyo nsonga, naye ensonga esinga obukulu, ate TV ya Buganda gye bayita BBS Telefina, ng'ekitongole kya Buganda ekirala kyalemesa Eva okukola. Eva bwe yafudde, TV ya Buganda ng'era eripootinga butereevu mu Buganda gye bayita BBS Telefina ya streaminze okuva Eva lwe yafa. Era views baafunye nnyingi ku mikutu zaabwe eza YouTube, ratings zaali nnyo TV yaabwe yayambuse, abalabi baafuna bangi nnyo kubanga bwe twetegereza okuva Eva lwe yafa paka lwe baamuziika, BBS ndowooza ye TV yasinga okulaba mu Uganda. YouTube channel yaabwe ye yasinga okukola ssente mu Uganda, era bwe mba mbalirira ssente BBS oba Buganda ze yakoze mu nfa ya Eva ziri miliyoni 2. Temwegaana. Mwakoze mu Eva miliyoni 2 mu nfa ye, naye nga mmwe mwagaana Eva bakola mu ssente z'empeke. Wallahi mwakoze mu Eva miliyoni 2 mu nfa ye, naye nga mmwe Eva mwamulemesa bafunamu ssente z'empeke.
asobole okukuuma obulamu era asobole okuwona okubeera masiikini mu bufunze. Mwali mwagala Evelyn Lagu afe, mwe mujje mutunuzeewo kamera mukole ssente nga bwe mwazikoze. Mwe mwalemesa Evo bafunamu nga mulamu. Kyokka ate mwe mwakoze mu mulambo gwa Evelyn Lagu. Nenga Eva mwe mwamulemesa bakolamu ssente ng'akyali mulamu. Ne mugenda ne mutunuza kamera ku mulambo gwe. Olunaku lwe baazika Eva, BBS Telefine ku YouTube mwatukako mu 10K. Omutwalo gw'abalabi nga muli ku live stream. We mwaviirako mwayinako bameka, awo era mwakolawo mitwalo gya dola emeka. Ekyo sino si kye kikulu okukola ssente mu mulambo gwa Eva kubanga ye yali amaze okugenda nga bwe nabagamba nti amenvu bw'olaba nga gakwengerako nga tebagaguze gagwe yipaani galeme kukusala. Kale nammwe mwagamba omulambo gwa Eva tegugenda tusala dde obulamu bwe bugenze. Naye nga bwe mwalemesa Eva bafunamu nga mulamu ate mmwe ne mumufunamu mu bufu, mutwalire ku mwana wa Evelyn Lagu ssente ze mwakoze mu mulambo gw'omwana we. Mutwalire ku mwana wa Evelyn Lagu ssente obwakabaka bwa Buganda. Bannange ebbwadde ne likwatwamu nannyini lyo ate era nnyini mufu yakwata awawunya bwe tutaabagambeko ani anaabatugambirako. Mususse obukopi, mususse obukoloofi n'obutaagaliza baana ba Buganda. Bw'oba tosobodde kwagaliza mulwadde agenda okugula empeke nga tagenda nagaggawala, gwe onansigira ddiiru eriko ssente zigenda okungaggawaza ensonga lwaki n'ekibumbe ekiri wali ku masengere mwakigula Thailand. Naye ng'omwana eyabumba ebibumbe by'abajulizi Muganda. Nga Muganda eyabumba ebibumbe by'abajulizi Namugongo, so omuvubuka oyo yafa n'accident gye buvuddeko mule mirembe. Nga Muganda bwe mwagumuma temwagaliza tufune ku myoyo gy'eddiini. Omwoyo gwa Buganda ogutafa gwe mutusomesa nammwe musooke mugufune. Lwaki tegufa muffe ng'ewammwe gufa? Omwoyo gweyagaliza. Mutuwogezaako nti Abaganda tebeeyagaliza. Songa munnange baba bantu sekinoomu tekiva ku ggwanga lyo. Mutuwogezaako nti Abaganda bali bankwe naye ng'olukwo olukyasinze mu byafaayo lwe lwa Yuda lwe yali amu Yesu. So kati weebuuza Yuda yali agwa mu kika kyani? Yali muzzukulu wani? Yali ava mu ssaza lya Ssaabasajja eryawa. Era nze ekintu ekyo nkikuba buli we bakireeta Abaganda bali bankwe. Abaganda tebaagaliza. Naye ate n'obwakabaka bwange bwennyini busiigira ddala ekifaananyi nti temwagaliza. Obwakabaka bwa Buganda mwetereezeeko tugende mu mugga tunaabe era twezze bujja tufune ku ddiba eddala. Naye mmwe bennyini mwe musinga obutaagaliza baana ba Buganda. Kyokka ate kya nnaku Eva gwe mwalemesa okufuna ssente z'empeke ez'obujjanjabi bwe yafudde, mwe mwasoosezaayo kamera era mwakoze ssente nnyingi nnyo. Kya buswavu nnyo, kya nnaku nnyo era kya bulumi nnyo nti omwana wa Evelyn Lagu temwamuwaddeko yadde olwataano mu ssente ze mwakoze mu mulambo gwa nnyina. Ssaabasajja Kabaka ssebo tukuloopera. Abantu be watuweereza tebatwagala. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro nga ggwe Kabaka waffe obweru munnange ojja kwesanga bino tobimanya. Naye abaweereza abo mu Bwakabaka bwa Buganda babi era tebaagala baana ba Buganda. Kitalo nnyo ekyamwa nnyinaffe Evelyn Lagu. Saba Omukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe era omulambo gwe omubiri gwe tagulwisaayo mu purigatooli. Mu bigambo bya Eva ebyasembayo ng'ali ne munnamawulire wa Ghetto TV gwe bayita Jona, yamubuuza waali yagadde ensi ekujjukira etya oba bannayuganda bakujjukire batya. Yaddamu n'agamba banzijjukire nga mwoyo bwali babaluŋŋamizza, naye ate naali yagadde nnyo nange omubiri gwange gugendeko ku National Theatre gusulewo. Eva yali akimanyidde ddala bulungi nti muyimbi ate munnakatemba ate muzannyi wa firimu. Mu bufunze she wasn't a complete artist, naye ate at least yali occupyinga sectors 3 mu art ng'alaba ali worth okusulako ku National Theatre. Naye ate National Theatre we yasaba okusula baasabye $3,000,000.
Nete werabira nti National Theatre ya bannabitone omuli abayimbi abakubi b'engoma abazinyi abazanyi abakatemba ne firimu abawandiisi abasiisi era nga gali ge maka gaabwe bw'abanga ati ye kitaabwe gali ge maka ga kitaabwe negwe wali olabye wa taata asaba ssente miliyoni 3 okuwummuza omulambo gw'omwana we mu nnyumba nga tebannaguziika era wano we wakuza ku kibuuzo yo National Theatre yani National Theatre ya bannabitone oba nedda ekibuuzo kiri kimu National Theatre yani bwe baya bannabitone lwaki bannabitone bebafa mubasasuza okubaleetawo ani abataata wanna bakyasasuza omulambo gw'omwana we ssente okuguyingiza mu nnyumba ati industry ekwata ekifo kya kusatu mu bireeta omusolo omungi mu Uganda ekisooka ye industry area industries amakolero oluzungu lwero mumanyi ekyokubiri construction ekyokusatu ati industry oba ey'amasanyu entertainment industry naye ekintu ekyokusatu mu kuleeta omusolo mu ggwanga nga tekirina kitebe nga nakyo kiringanga bwakabaka bwa Buganda omanyi Museveni agamba yazzaawo bwakabaka bwa Buganda naye nga yazzaawo kabaka takomyangawo bwakabaka bwa Buganda kubanga tebulina mutwe ne Ssaabasajja Kabaka yakyenfasizinga kakati ne art industry ewa eyokusatu mu kuwa omusolo mu ggwanga nga terina maka ng'era ne ba occupants baayo we bafa gavumenti esaba still sente okubatwala mu kifo kyeyite yaabo Eddie Kenzo kano kako bwe wali otondawo federation yo eyo federation si federation ffe tukimanyi nti oyagala kufuna ssente obuwumbi 3 ne banno noono balina moosowo gwe baakubye ebbato naye ate mugirimbika mu copyright federation mugirimbika mu copyright mutulwanira copyright bannange tufune ekyaffe bannange n'ebirala kati wano we wali ekibuuzo mwami Dirisa Kenzo bwe kibanga ddala olwanirira copyright ogenda gituusaawa mwaba talina na maka copyright gy'olwanirira ogenda kugituuzaawa nze no copyright mwe mugirabirawo we mugirengerera naye ate nze copyright ngirengererako wala njirabanga amabulooka agagenda okuzimba kubanga ne copyright mujagaza kuzimba art industry kakati copyright bwe mba njirabanga amabulooka agagenda okuzimba mbulira agula amabulooka agagenda okuzimba ennyumba nga tannagula poloti wagenda gizimba mbulira agula amabulooka agagenda okuzimba ennyumba nga tannagula poloti mwagenda kugizimba bano bafere bufere babala byanfuna bagala ssente buza Eddie Kenzo bwe kibanga ddala omulimu gwe gukuluma ng'oyagala kulwanirira art industry lwaki tetusooka ne tulwanirira ekifo kya art lwaki tetusooka ne tulwanirira ekifo kya art lwaki kiza tuba tusookerako kubanga ekifo kino we wagenda okutuula copyright naye fe abatannatema na mabidde omukulu yesseba katayagala kusogola Dirisa tetunnatema na mabidde naye ate gwola gweyagala kusogola tetunnazimba musingi oba tetunnasima musingi naye ate yayagala kuzimba mu bwengula abagamba ebizibu ebisinga oba ebirwadde ebisinga birina okujjanjabibwa okuviira ddala ku nsibuko era birina okunogerwa eddagala okuviira ddala ku mulandira omuntu yenna anaatereza music industry ekizibu ky'oggwa omuyimbi essaawa eno si kya copyright n'ekyo ekyamakaago nawa wogenda okutuuza copyright kubanga yo copyright eringanga amabulooka tosobola kugula mabulooka nga tonnagula poloti wogenda kuzimba kubanga ekikuguza amabulooka kubeera kuzimba naye ate oguza amabulooka nga tonnagula poloti mwogenda kuzimba ekyo oba olaba kisobokera ddala bulungi Eddie Kenzo buulira ensi ekituufu ky'oyagala
bulire ensa amazima nti oyagala ssente ebyo bya copyright weerimbikamu bwerimbika kubanga nentegeerayo tetegeera kigambo copyright. Copyright ogitegeera mu bigambo ne copyright kintu kinene nnyo ekiringa ng'akabokisi akalina okubaako ekatuula. Copyright njirabanga ebibbo ebya lubaale naye ng'ate eno National Theatre oba Uganda Cultural Center yeringa lubaale teri afuna bibbo bya lubaale nga tannatereeza lubaale ate ogenda bituuza mu ki. Takadirekerawo okulimba abantu n'okwerimbika mu copyright gw'atasoma gw'atabitegeera kyokka oyagala okwefuula ategeera. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza. Oyo Eddie Kenzo abeera mu kwegeziwaza naye talina magezi. Naffe twagala tufune mulimu gwaffe, naffe twagala tufune mulimu gwaffe, naffe twagala tufune. Yes, kituufu mwagala mufune mulimu gwammwe kubanga buli akola tayagala kukolerera mafaaya. Naye Eddie Kenzo okakasa omulimu gwammwe onoogufunamu nga toyina copyright. Era copyright onaagifuna nga toyinawo ogituuza. Tusooka tutereze copyright weetuula then tunaafuna copyright. Muntu ky'omuyinike gwe balemesa n'okutwala mu maka ga kitaawo ng'ofudde naye ng'olwanirira bintu birala nnyo 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 ebitakugasa. Omuntu n'olwana okusasula ssente funeral service ekuziike bulungi ng'oliba ofudde. Omanyi waliwo insurance z'emirambo tosobola okwesasulira mu A+ oba funeral service Uganda oba biki gyonna kampani eziziika abantu naye toyinza kulwana nnyo kusasula ssente mu kampani ziziika abantu so okuziika obulungi naye ng'ate tonnaba na kumanya bye bagenda kuziika. Ng'ettaka lyewammwe liriko enkaayana n'okuli babbako babbako baalitwala. Kakati tomanyi na mulambo gwe gunaagenda naye ate oli mu kusasulira majjolobera ga mulambo gwe oli mu gwe wa ddalu. Olunaku olwaleero balina wiikire jam station yali badde ku National Theatre naye bagiteeka wa Genosale emutundwe ku Sereni Suit so abakyusa erinnya ne balituuma eri ekinyarwanda oba biki simanyi kalugire biki bulabula. Nduzi kikulaga ani National Theatre gokeera otya n'oyabisa olumbe lwa kitaawo maka g'omusajja omulala olw'okuba mugagga wa ku kyalo kaba kabonera ak'essimbala nti kitaawo teyalina maka. Kale nammwe abayimbi essaawa eno temuyina maka. Amaka gammwe maagabawambako baagabatwalako kyokka ate mulwanirira obukunkumuka ng'enkota enkulu ennyo mugirese wano. Mujjanjaba ensalika naye nga kansa ali wano. Copyright mujjagala naye yo mugenda gituuzaawa. Musooke muteeketeeke we mugenda okutuuza copyright nga temunnabanja copyright kubanga copyright eringanga na ndu ya kitooke. N'olwana bakuwa endu y'ekitooke ogenda gisimbawa. Mwe copyright mugenda gisimbawa. Mukkirize mbavume n'ekivumo kikino nti muli bajega nnyo. Muyimbi munnammwe naafa nga mukimanyi nti amaka gammwe ye National Theatre ne babasaba miliyoni 3 ne mulemu okulwana nga abantu ba wansi aba bulijjo lwe bakuba Master Blaster amasasi bali tebakyalwana lwa kutta Master Blaster oba bali tebakalakasa kukuba Master Blaster naye nga baagala omuyimbi waabwe abeere recognized bamutwale asule ku National Theatre. Era abantu bateeka ku poliisi akazito ku lunaku olwo Kayihura n'akozesa ku magezi amazaali n'amanya nti abantu bano bafiiriddwe omuntu waabwe ate poliisi yeefudde wadde tulimba ndi mu Sudani yamusse naye sigenda bakuba tear gas kampite gwe basobola okuwuliriza n'ayita His Excellency Bobi Wine nti kendo nzikakkanyiza abantu abo nkwegayiridde. His Excellency Bobi Wine bwe yagenda okwogera n'abantu ne bamuterawo obukokkulizo bwabwe nti president by then yali wa ghetto nti president wa ghetto sigano oli mutukkakana ne tulina obukokkulizo bwaffe. Master Blaster takyadde ate twekalakasa lwakuba nti afudde naye ekitwekalakasisa twagala bamutwaleko ku National Theatre asulewo
twagala abeere recognized abantu abatalina maloboozi ne basobola okulwanirira muyimbi munnaabwe asobole okugendako ku National Theatre. Mwabayimbi abeetenda amaanyi abatambulira mu mpenkoni abagamba nti mulina sse muyimbi munnammwe ne mutateekawo mbeere mutwala ku National Theatre. Bwe baba babadde baagala miliyoni 3 muli banaku butyo bulijjo. Kale lwaki temwasasudde kubanga kyali mu kiraamo kye yakyagala nnyo kyali kirooto kye nze nga bwe mbagamba nze bwe nfanga. Oyo Azizi Aziyoni alina ossuna gita Azizi nange nnaama. Nze bwe nfanga saagala kunkaabira ate saagala kunziikirawo la njagala nsulewo ku baalakisa ekamooca. Naye ng'ate tebakaaba Azizi ojjanga n'osuna gita. Empeewo etenga ku bwongo nja kugendanga ndi musanyufu. Kakati ne Eva yagenze si musanyufu kubanga ekimu ku birooto bye ebyali mututte ng'awulira nti w'amaanyi era asiimiddwa kumutwala ku National Theatre. Abayimbi mwakituukiriza era kugolooza musanyufu. Nguli basudde oyo anaatera offa yakyogeranga nnyo nti nze bwe nfa nga banziika ne gita ne babiyita ebyolubala najja afa ate bamuteereddeyo gitaayi olw'okuba ye yali ayagala nnyo gitaayi ng'era kye kimu ku byayagala okusembayo okufuna. Jja n'oluyimba nga muzimu nti okuziika ne gita yange gye nalwanga nti bwe ndifa bannange ngenda nayo simanyi mwalowooza ndi mu byalo ali we basudde ne mu ntaana yakookerayo paka lwe bamuteerayo gita yababonyabonya yaluluma n'atuuka n'okuyimba ng'ayagala gitaayi ne bagimuteerayo nakkakkana nti gwe kyo ky'olabanga ekitono ky'olabanga eky'okwejaaka kibeera kinene nnyo eri omuntu oyo akyagala. Naye abayimbi ekyo mwakirowoozezzaako oluvaawo nga bajja tulina ssente simanya ssente ye mukwano gange atalinjawulira n'ebirala. Baleese ssente nnyingi n'amabugo mangi mu kuziika Eva. Naye ate Eva nekiri yali akyagala. Njagala okwebaza Misa Kisemakula waaludde. Papa Misa Kisemakula waaludde nakugamba nti eno music industry yakukwasa effumu n'olunyago ye gwe musika waayo kubanga gwe mu 10 gwe taata. Era yabadde ategese ekivvulu charity concert ya Evelyn Lagu era egenda kubaawo era mbasaba muguleyo ticket muziwe Misaki mutijumbire mumuwagire kasente akagende eri omwana wa Evelyn Lagu kubanga obwakabaka bwa Buganda bwalemesa Eve okufuna akasente k'eddagala naako okufunayo kyayinza okulekera omwana wa ate bo bamukozeemu ssente. Kakati Eva ekivvulu kikyaliyo kulaba nga bajjamu akasente muna at kagende ewamulekwa n'okuzimba entaana ya Eva ebeere matiribona. Nze ekolera itongwa mbadde mbuliriddemu akaseera naye munansonyiwa nange ndi muntu nsooka okwebaza abantu sekinnoomu ababaddewo mu buyinike bwe mbadde mpitamu okumala wiiki nnamba. Nsooka okwebaza bannayuganda mwenna awatali kusosola abakyala nabaami awatali kusosola bakadde n'abavubuka munda z'omukwano ogw'ekyenkanyi. Abantu bonna abankubidde ekkasimu nga baŋŋamba ttongwa guma. Abantu bonna abanyambye mu buyambi obw'engeri zonna sirina kyakubawo okuggyako okubagamba nti barakallahu fiikum Mungu ababaliki. Omukama Katonda abaddizeewo Yesu Kristo abaddizeewo na buli omu yenna eyalumwa nange mu kaseera ak'obuyinike. Njagala okwebaza ku boogezi bannange omuli Masaaba Tikyalumbuye SP Wira Asimwe n'abalala bonna abataatwala nsonga eno for granted naye ate mu ngeri ey'enjawulo. Asimwe oli musajja nga bwe mbagamba nti mu music industry Misa Kisemakula yamukwasa olunyago ng'era ye mukumikumi waayo. Naye Asimwe naffe eno mu boogezi b'enkyukakyuka nkuwadde olunyago oli musajja mulungi nnyo oli musajja akwatibwako ku buli nsonga n'obulumi bwa banno naye Mukama akuddizeewo akumpeere mu kyosinga okwagala. Ozze ekirala kya projekiti yaffe eno ey'okupaintinga Uganda with red. Twagala buli tawuni yonna omusinga abantu obukofiira buno bwebuli Uganda yonna twagala gipaintinga red. Nzo gwange ngukoze bannange naawe ogugo gukole naawe zanya paati yo nga bwe mbagamba nti guno mupiira
buli omu sambira mu nnamba yo, buli omu kola ekisoboka omupiira gusobola okugenda mu katimba. At the end of the day tuba tugenda kujaguliza wamu nga ttiimu. Kyenvudde nkusaba kofiira kano mutukwatireko. Twagala pieces 5 ezitandika. Twagala pieces 5 ezitandika. Tutandika ne town esooka yonna tugipainting red. Kubanga nabo balina obwawe. Ne NRM ina obwayo. Nene yabatamivu ina obwayo. Ne FDC ina obwayo. Nawandi balina obwawe. Kakati jjukira eri baleti batugambu y'amagye. Fumunga ekigendererwa kyaffe si kyakwambala baleti. Wabula ekigendererwa kyaffe kyakulaga bannayuganda abakooye. Kitatta muyima tekimumalaako nteeza. Ate omuweesi bw'omuggyako benzi ng'ayiiya ekirala. Waliwo kampani bagitanga Rihamukola yajja neeyoza mu Coca-Cola. Coca-Cola nayo yiiya ekirala. Kati ffe baweesi bali bakopi. Paint Uganda with red. So ganguze obukofiira 10. Osoganguze kamu. So ganguze 5. So gasina amuzigula kalamba. Naye ate sigwe wekka talina amuzigula kalamba ng'olina 15,000 naye nga ne wali waliwo alina 15,000 nga we muzipanga ziwere zikola akakofiira. So beera naye musaale mu nkyukakyuka y'eggwanga lyo. Kofiira kano ka mitwalo 2.5 naye twagala entandikwa ya pieces 5. Kituufu kiri nti nakomekerera ku bukofiira 28 okuva lwe nnava wano siddangamu ku receivingayo bukofiira bulala. Badde nsaba campaign eno tugizuukuse bupya. Paint Uganda with red. Ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya nti Abudulu Kikomeko. Nasanyuka nnyo nga nange bwe nkoze ogwange nga naawe okoze ogugwo. Musibe bulungi mweraba. Mukama Katonda Eva muwe ekiwummula eky'emirembe. Eva abadde ayagala nnyo enkyukakyuka naye omututte talabye ku nkyukakyuka naye gwe asinga okumanya. Era tukusaba omwoyo gw'ogulamuze kisa era tumulwisa mu purgatori muteeke mangu ku mukono gwo ogwa ddyo.